waffe omulungi ebazibwe nnyo. Mbaliriza abawuliza baffe abalungi abadereta mukama b'omukisa tugabana ku ituuka eggwanga Uganda, ate kati era ngenda kugabana ku kigambo ekitegeeza okulongoosa byonna oba mu nsi nga tutandikira mu ggwanga Uganda so n'amawanga amalala. Tugenze mu kitabo ky'ebikola abatume butereevu essuula ya 3 onyirirwa 19:20 gati kale mwenenye mutuuke ebibi byammwe bisangulibwe, ebiro eby'okuwummuzibwa mu maaso ga Mukama biryoke bituuke. Naye atume Kristo we eyayawulibwa edda ye Yesu, eyagwanyizibwa okutwalibwa mu ggulu okutuusa ebiro eby'okulongoosezaamu byonna Katonda bye yayogera mu kamwa ka bannabbi abatukuvu abaliwo okuva ku lubereberye. Bayibuli etuyigiriza Katonda atubuulira okwenenya ffenna tube nga tugenda tusangulibwako ebibi nga tuyingira mu Yesu Kristo nga tufuuka abaana ba Katonda nga atukomyawo. Lwaki Yesu Kristo yatufiirira okutukomyawo? Amakulu kitegeeza ki? Ensi bwe yava mu mikono gya Katonda okuva ku Adamu negenda ng'eyonoona, ng'omuntu yenna okukomawo eri Katonda waliwo okuyiwa omusaayi ogusobola omumunaaza mulongoosa. Kyova nti Katonda Adamu yamusiba amaliba, waliwo okwenenya n'okukyusa gava ku nsolo nga ye omusaayi omulongoosa. Bwe tugenda tuddako awo bwe yatambulanga n'Isirayiri kyobula nga battanga endiga nga beetaaga omusaayi guno ogulongoosa ekibi. Ekiseera ne kituuka nga Katonda alaba ayagala ensi yonna ekomewo nga n'Abayisirayiri boonoonyi ng'ate ne Sitaani naye akoppa enkola y'omusaayi. Kyobula n'abantu kati batta obuliga ne basaddako obuliga aluusi ne bayiwa n'ogw'abantu. Kati Katonda kye yakola okusala amagezi okukomyawo omuntu n'okuba ng'amukomyewo na musaayi kwe kutuma ekigambo ekiva mu kamwa ke ne kijja eri Maliyamu ne kiyingira mu bulamu bwe okuyita malayika n'aba olubuto. Ng'omuntu ono kana bwe yamutonda n'amufuamu omukka, yamufuamu omukka okubeera omulamu. Kyovula omukka guno ekigambo kino kyayitira malayika gw'atumye ne kigenda Maliyamu. Maliyamu n'afuna olubuto olw'omwana nga teruliko musaayi gwa musajja gweyegasse naye kubaamu kibi. Ti abantu ababiri omusaayi gwe gubeeramu ekibi. Kyovula bw'ozaala omwana ne bw'aba muto ne bamukuliza mu kikomeranga ayiga yekka okulima nga teryamutendese, kiyeza nti omuntu akulyamu ekibi. Kati omusaayi guno bwe yamala Yesu okutufiirira gwo ne gusigala nga mulamu gwe gulina okulongoosa ebibi. Kyavudde agamba nti twenenye tulokoke kwe kukkiriza Mukama waffe Yesu olw'omusaayi gwe ogwayiika ye ndagaano empya. Naye olwabiri lugamba nti naye atume Kristo we Yesu eyayawulibwa edda, nti Yesu yayawulibwa kuffe abantu ffenna n'atumibwa mu nsi. Ng'amakulu lwakyaga nti yayawulibwa ye mwana wa Katonda eyajja nga mutukuvu. Ffe tuli baana ba Katonda abaali boonoonye kuba Bayibuli etya ffenna ba Katonda, kati najja okutunulula tuze mu bwa Katonda. Olwabiri mu omuluga nti eyagwanyizibwa okutwalibwa mu ggulu okutuusa ebiro eby'okulongoosezaamu byonna Katonda be yayogerera mu kamwa ka bannabbi abatukuvu abaaliwo okuva ku lubereberye. Ti Kristo ng'azzeeyo mu ggulu tannatuuka kudda mu nsi mu mubiri, wategeka okubaawo ebiro eby'okulongoosa ebintu byonna. Ebiro bino bye njagala abantu bategeere, biro ki bye bino bye tulimu. Ti Kristo tagenda kudda okuggyako nga tulongoosezza buli kintu kye twayonoona. Bayibuli kyeva yagamba mu Zabbuli 10:10 negamba nti tuba ku mukono ogwa ddyo okutuusa lwe ndisa wansi abalabe bo. Okwonoona kuno twakutufuula abalabe ba Katonda. Okwonoona kuno tekuli mu nsi yokka, wabula n'ekkanisa ya Kristo yennyini kati yagwa etambulira mu kwonoona. Kati ebiro bino bye tutuuseemu bye mbanjulira abooluganda bannayuganda bannange n'abantu mwe n'abala abatuwuliriza byakulongoosa buli kintu kye twonoonye nga bwe ngenda okusomesa otegere biki Mukama byagala tulongoose. Kyavuga nti otuuka ebiro by'okulongoosa bye tulimu. Ti Katonda atuleetedde embeera ezitunyigiriza buli mwategeera amazima nti waliwo ebyagenda byonoonebwa bajjajjange, ebyayonoonebwa gavumenti, ebyonoonebwa bakabaka, ebyayonoonebwa abafuzi, nange bye nayonoona tuddemu tubitereeze tubirongoose, tujja kuweebwa n'ekisa. Geze mu kitabo kya Yeremiya essuula ey'okuna eyegera ku bigambo bwe biti. Katonda yagamba abaana ba Isirayiri nga bagamba bw'ati, bw'onokkiriza okukomawo ggwe Isirayiri bw'ayogera Mukama eri nze gy'olidda, bw'onojja emizizo gyonna mu maaso gange tolijjulukuka. Yagamba ku baana ba Isirayiri nga boonoonye basesetuse kuba naffe tufaanana nabo baali bantu nga ffe. N'agamba nti bw'onojjawo emizizo gyonna n'okomawo tolijjulukuka. Kati olw'okuba ekkanisa yayonoona n'eyingira mu mizizo n'ensi gyetambuliramu, kati obulaba n'ekkanisa yennyini kati nnafu tekyalina weeraga. lwa mizizo gino gyawula ne Katonda. So nga n'abantu abali musobola okuba tebamanya Katonda batambuliranga mizizo kuba naffe tetunalokoka nga tutambulira mu bintu bya mizizo.
emizizo kitegeeza ebintu Katonda byatayagala. Ng'awana Abaganda baga nti omuziro gwange kintu kyotasemberera kyotayagala gy'emizizo. Kati ebyo ebibyo ebigenze bikolebwa Benyamini kyabaga nti bw'onookomawo nange nja kudda gy'oli. Katonda yawukana naffe olw'ebintu eby'emizizo. Abaali badde ab'amaanyi ne tunafuwa. Omuntu alina Katonda ateeka okuba ow'amaanyi ng'asinga n'omusamize. Naye ogenda okulaba ng'ate abasamize be bafuuse n'ab'amaanyi. Omuntu atuuse okufukamira omusamize olwa ssente. Ng'ekitegeeza nti amaanyi gaagenda ag'obwa Katonda. Katonda bwe tusesetuka atuvaako n'asemberayo eri n'atuleka. Weewaawo aba atwagala ng'atulaba. Ng'omuzadde bw'oyonoona n'aba ng'akwesazeeko. Weewaawo amanyi nti ono mwana wange naye abaako ebimu byatakubulira abaako ebimu byatakukolera nga mwana ono yampisaamu amaaso. So ng'oli mwana we era akulaba takusuulidde ddala naye nga waliwo ebimu ate byatakukolera n'abikolera abalala kubanga waseesetuka. Kati n'ekkanisa ya Kristo mu Uganda ne mu nsi yonna yaseesetuka ekyeteekwa okukimanya. Kansooke njinyonyere ekyawandiiko ekigiragira ddala mu kitabo mu ndagaano empya nti kkanisa yo yaseesetuka ni wano mu Uganda ne mu nsi yonna. Teri we yeegaanira, tetulina we tujja kwegaanira ne tulimba abantu nti abalokole tetwagwa. Abalokole twagwira ddala okuva ku basumba bonna. Ago ge mazima nina ogwogera tulina kwenenya kukyusa bukyusa. So mu kitabo ky'okubikola nkyayogera ku kkanisa mukitegeere bulungi. Tuvulaba nti ese tugamba balokole kyabo kitegeeza nti twagwa twaseesetuka kye batusuubiramu si kye tuli. Okubikula 18 egamba bw'eti nti oluvannyuma lw'ebyo malayika omulala n'aka okuva mu ggulu ng'alina obuyinza bungi n'ensi n'emusiba n'ekiba kye n'ayogera n'eddoboozi eddene ery'amaanyi ng'ayogera nti kigudde Babuloni kinene ekifuuka ekisolo ky'abalubaale n'ekkomera lya buli dayimoni n'ekkomera lya buli nnyonyi mbi ekyayibwa. Kubanga olw'omwenge gw'obusungu bw'omwenzi amanga gonna gagudde ne bakabaka b'ensi ne bayenda naye n'abatunzi b'ensi ne bagagala olw'amaanyi g'obukaba bwe. Ne mpulira eddoboozi eddala nga liva mu ggulu lyogera nti mukifuluma abantu bange muleme okussa ekimu ku bibi bye n'ebibi bye n'okuweebwa ku bibonyoobonyo bye kubanga ebibi ebituuse mu ggulu era Katonda ajjukidde ebyonoono bye. Wano Katonda yali agayogera ku kkanisa Yokaana ono ng'abuulira ekkanisa ya Kristo agiraga obubaka bw'omulembe Ogusembayo mu budde bwe tulimu nti ekkanisa yali yakugwa. Yokaana yali agiraba kubanga abayigiza baasigalirawo Abalumi baasigala babayigganya ng'abantu bagenda banafuwa mpola. Kati ekkanisa n'egwa. Ono n'alagula obunabbi n'agamba nti mukifuluma abantu bange. Ekkanisa yayingira Babuloni. Babuloni kitegeeza ki? Babuloni ekibuga Babuloni kitegeeza ki mu nsi y'omwoyo? Babuloni eky'omubiri kyali eri mu nsi ya Irani awo yako okwetoloola bwe watyo. Bw'agamba mukifuluma mu ffenna twali badde mu nsi eri. Aba ategeeza nti ekkanisa yagenda e Babuloni. Babuloni kitegeeza ki? Kitegeeza bujeemu, enkola y'obujeemu ey'ensi ekontana n'obwakabaka bwa Katonda ekyo bayita ekibuga Babuloni. Ekibuga kitegeeza nkulaakulana, abantu gye bakulaakulana naye n'okuzimbibwa kwayo ng'ekulemberwa mukama waayo Setaani e Babuloni. Ate ekibuga Yerusaalemu eky'omwo kitegeeza enkulaakulana n'amazima n'obutuukirivu. Ekkanisa mw'erina okukulaakulanira kye kibuga Yerusaalemu eky'omwoyo. Kaakati ekkanisa yayingira e Babuloni ogisanga abasajja batadde empeta mu matu ng'abakazi, basibye enviiri bali mu kkanisa, bayambadde balance bali mu kkanisa, abantu bakunama bali mu kkanisa, enjala ze balina nsongovu bali mu kkanisa, obubbi buli mu kkanisa, obwenzi buli mu kkanisa. Omuntu atya n'okulokoka naga nti ate abalokole basusse naffe tubasinga. Kati ebyo byonna ye Babuloni bannalulungi bayingidde mu kkanisa, enguzi eyingidde mu kkanisa, byonna ebyo bingidde mu kkanisa. Katonda byayita eby'emizizo byatugamba tubifulumemu twenenye. Tetugenda kufuna ebibonyoobonyo aga nti tuleme kussa kimu n'ebibonyoobonyo. Kino nno tekigamba sirabula kkanisa yokka, naawe atannalokoka buli kintu kya muzizo kyenja okunyonyola mu maaso kyotambuliramu naye ku bino by'owulidde kigenda kukuleetera ebibonyoobonyo oba oyagala oba toyagala. Kyobola nti ensi kati eri mu kubonaabona olw'ebintu bye tukoze. Abantu bajjamu embuto bafuna ebiragala by'okugyamu embuto, ate oluusi ne bafuna kansa, ate oluusi ne batazaala, ate ne bakaabirira Katonda oluvannyuma. Ebyo ne bye tugenda tukolaakola eby'omuzizo ebitali mu pulaani ya Katonda bireese emitawaana. Omuntu yenna ategeera nga tayagala kubonaabona mulembe guno kubanga Bayibuli egambye nti mufulume muleme okussa ekimu n'ebibi n'ebibonyoobonyo. Ebibonyoobonyo bigenda kweyongera bweyongezi mu nsi lwaki lw'abantu abajeemu abatawulira. Buli anaawulira n'akyuka n'aleka byabadde akola nga tugenda tubibuulira ajja genda awona ebibonyoobonyo. So nga n'ekkanisa bagigamba eveeyo kye kigibonyaabonya. Kyobola ekkanisa teyinza kukulimba kati nti erina amaanyi baba bakulimba. Yanafuwa dda. Emizimu erwana nagyo bulwanyi. Mukama mulungi yebaze. Yesu yalagiranga bulagizi. Muzimu oli naawe ne gugenda. Naye oli okulanga omuntu afuluyanira ku muzimu
kati agomanyi kyatuyana n'omuzimu kitegeeza nti ekkanisa yasesetuka yagwa abantu benyini basabira enkya bagwa buli kiseera n'abaweza bulinya kubagwa bo tebava mu mizimu kitegeeza nti ekkanisa yo yagwa erina kwenenya musumba mpoliza bassebo ne bannyabo tuve mu malala omutuma mpoliza nabbi mubulizi w'enjiri naawe omukristaayo tuve mu malala mbadde mbimanyi mbadde mbitegeera nnyo katonda atugamba kwenenya ebyemizizo tubifulumya ekkanisa musumba gwe tandika okugamba abantu bambale bulungi bave mu nkunamyo musumba gwe tandika okugamba abantu abalonzi bajjeko enjalezo zebataddeko zebepaapiddeko musumba gwe yigiriza abantu bajjeko obutwa bwe beesiga ku mamwa musumba gwe yigiriza abantu abatebalokoka batalokoka bafulume ekkanisa musigalemu abalokoka Katonda yagamba nti ayagala abantu mitima gy'abantu gikyuka emyoyo gy'abantu gikyuka obuza abantu nti Katonda akebera mitima ekiri mutima kye kifuluma ne kungulu omutima gwawe guterera nga sikunama nyambala bulungi naye okuba gwa bukunami osanga era nkunamye kubanga nina kyengenderera ekirala katuve mu kulimba abantu tubabulire enjiri y'amazima abantu benenye kalagala abakutandika kubasoma naddala ba Uganda okwenenya kuva kutegeeza amazima litwagwa tuleme kulimba ggwanga tuleme kulimba nsi tubagende tuterere n'abantu baddemu emitima bakomewo gye tuli tubakubiza ffenna okwenenyeza awamu kyabagamba nti mufulume ensi egenda kuyita mu biwonyobonyo tewali wakudda okujjako yanaabalesa ebibi nenzeko mu Yeremiya kubanga nja kukulaga engeri gye tunaalongosa ensi Yeremiya 6:16 nti bw'atyo bw'ayogera Mukama timuyimire mu makubo mulabe mubuuze amakubo ag'edda oluguudo olulungi gye luli mutambulire omwo kale mulirabe emmeeme zammwe ekiwumulo ne boogera tutambulire omwo Yeremiya yalabula abantu nga nabo baabula n'abagamba mukyuke mudde mu makubo ag'edda mutambulire omwo mujja kufuna ekiwumulo ky'omwoyo ti bwe tunaddayo mu makubo ga Katonda kuba bano baali bayise nga n'okudda eri Katonda wadde ffe tetubadde abamu tebayise ne twafuna okutegeera nti Katonda yatonda eggulu n'ensi era Kristo yajja kutufiirira kati ffenna bwe tunaddayo mu makubo g'obwa Katonda emitima gyaffe gijja kufuna ekiwumulo tulina kudda eri Katonda naddala ekkanisa mu makubo ag'okutambulirangamu Yokaana manya Matayo naye n'ayogera bw'ati ng'abuulira enjiri Matayo enjiri eno eyabuulirwa ekwatagana Yeremiya gye yabuulira era buli kigambo kyosanga mu ndagaano enkadde endagaano empya ekirina bwekinyonyola Yokaana 11 bw'ogimanya Matayo 11 bwe tunaagisoma ogenda kuwulira olunyiri luno nga lugamba bwe ruti olw'28 timujje gye ndi mwenna abakooye abazitoowereddwa n'abawummuza Katonda bw'aba ayita abantu awulira omuntu awulira nga azitoowereddwa yenjiri ey'amazima n'atuyita tukuza Kristo kwe kummuzibwa so tagaa nti mujje nga we bwe egamba mujje mu abazitoowereddwa tegaa nti mujje nga we muli we balimba abantu nabadde n'omwana wange wano omulenzi nga nawe mukansolinga mwana wa mwanyinaze yazana yambadde bino ebiraka by'empale ennaku zino ebiraka abantu abanaku bwe bayakubanga ebiraka kati bagula bigula empale ez'ebiraka eziringa ez'ebirakalaka kubanga obwongo kati ebintu tubitegera kifuula nnenge ne mugamba kibe yambadde kuba agenda kati ategeera Katonda agenda kati asembera eri Katonda neŋŋamba nti baabuulira enjiri nti mujje nga bwe muli ne mugamba ekyo kikyamu ne musomero nyibuga nti mujje mwenna abakooye olina kukoowa kibi nogamba bintu byo mbikooye n'agamba kati kojja ntegedde mpale ngenda kugijjamu kuba bamubuulira enjiri enkyamu bamubuzaabuza abantu babuulira enjiri nga balina bye beenoonyeza enjiri egamba bakooye atannako wasigale yafuwe tesegereti ye embeera gye jjo munyigirize mufubutule atannako wasakazeeyo obwenzi bwe bweru ave mu kanisa eyagala abantu bakooye agenti nze nsazeeyo kukkiriza Mukama waffe Yesu abo bakyuka naye bano bwewabuulira nti mujjenga we muli ojja kufuna emmotoka ojja kufuna omukyala abo tebakyuka abo ekkanisa kyovudde yonoonekera ddala omuntu alina kukoowa bibi 29 mwetika ekikoligo kyange mugire ku nze kubanga ndi muteefu nammwe ndi muwombefu muteefu mu mutima nammwe muli ab'ekiwumulo ky'emyoyo gyammwe kubanga ekikoligo kyange si kizibu n'omugugu gwange mwangu bw'omala okujja eno eri Yesu Kristo olokose bayonaga nti kati weetika ekikoligo bwe buvunaanyizibwa okutandika okutereeza obulamu bwo tikino ntegedde mbadde nyambala bubi mumbuulidde kankikyuse kansabe Katonda ampe ssente ngule engoye ennungi kino mbadde nkitambuliramu ne Katonda kyagala kati nkivuddemu bane nafuna abakyala bwe bati Mukama tabaagala kansabe Katonda mbagamba buli amazima nalokoka ne mukyala wange yasooka naye nange sigenda kubagoba kambayambe mbalabiri abakyala paka libategeera amazima ne basobola okulokoka buli omu n'akwata ekkubo lye oba n'afuna omwami we ng'ogenda oteza mbadde nkola obwamalaya mbuvuddemu yaba nti weetika ekikoligo ente weba erima bajambaza ekikoligo oba eyagala teyagala erina okulima bw'oyingira mu Yesu olina okugondera amateeka ga Katonda n'okulogera ebiragiro bya Katonda tobadde okola obwamalaya buleke
ngekyo kireka obadde oli enguzi gireke wetese ekikoligo n'omutima gwo guwummula guno gubadde guwankawanka buli kiseera okubba wano ne wali okubba ono n'oli kubanga ebivaamu n'okutta abantu olw'enguzi ebivaamu n'okutta abantu kuba yagala okubba ettaka kati ebyo byonna byonna ensi mwetambulira naddala Uganda ogiraba onabba ettaka onaakola bw'ati onattaba kati ebyo byonna bikyayaganyiza abantu tulabe wano omukadde waffe omu bwe yawummudde ebigambo byayogera bwe buli abantu be babiddamu kubanga yagamba mukuba amasasi toyinza kwogera ebigambo ebyo si kirungi kubanga naffe si kirungi okumwogerako kuba omuntu yawummudde tutumusalira musango ne si kirungi gamba abantu bwe bikalakasa mubakwate ntitulagira nti mukuba amasasi ekyo kyogera abantu oyinza okulaba nti bakyamu okunyiiga banyiivu kuba tebamanyi Katonda naye ate tetumusalira musango yawummudde kubanga oli eyawummudde abaana bano tulina okubuulirira ng'omwana gwe nawulidde yavudde naga nti bannange mutusonyiwe oyo bw'aba ategedde oyo mwana ati wabwa Katonda tinsobi zikolebwa abantu tume kutunira abaana abayogedde nti kubanga be balina nnyo ensobi ate tuleme na kutunira ye naye yawummula kubanga mufe tetugenda musalira musango naye enkola n'okweyisa tuteekwa okuyiga okutandika okuyiga empisa namwe abakulembeze abakyasigaddewo abantu Katonda bakulembera balagire babakwate babatwale mukomera bakoyoze nitulagira kufulumya kigambo nti mubakuba amasasi ekyo kyogera kya bulabe abantu nabo tugenda tubanenya naye katubabuulira abantu temuddamu kwogera bintu ebityo kubanga oli yawummudde ate n'abaana mu bazimbe buzimbi kuba nabo bazimbibwe babeere n'omutima tubeere nga tukwatagana tuleme kusadagana misango naye tutereze namwe abafuzi babuulirira mutandika okubaka engeri gye mwogera eri abantu obulungi tikino kikyame tukikole bwe tuti banange kino tutuseko tukwatize wamu kwa tunagamba buge nti ffenna tulina amaanyi n'alina amaanyi Katonda seba atunuulira buli muntu alina obudde bwa buli muntu kati ffenna tuteeka kwenenya kutambulira mu kulaba ensobi ezikoleddwa tizino zikoleddwa mu ggwanga na zino banange tuteesa tutya tuzitereeze ekyo Katonda kyatwetaaza kye bayita okwenenya emisango tugiveemu namwe abadde bagamba omufono na kino mbakubiriza ebyo mubirekera awo namwe mukakane wansi kubanga ensobi zikolebwa abantu Mukama mulungi yebazibwe yebanungamya saidi eno nenungamya ne saidi eno Katonda ffenna atukomyewo tutambulira abantu wamu kakati nzeeyo ku mulamwa gwange ti omuntu yenna byakola alina kwetika vunaanyizibwa nti tokankyerekereze naawe ampuliza oba oli mu gavumenti oba oli ludda oba oli mu sirikale Bayibuli gatokanga nga bantu bwesomesa tolyanga nguzi bwesomesa katuteekwa kubanga abantu tubakwata bulungi abalina mpaka babakwasa amaanyi babatwale makomera babalamule so siga nti mukube essasi kubanga enkya ajja kukyuka ajja kuba wa mugaso enkya naawe eyinza okuba owwo naye atuuka ekiseera ne yeefula naye ne bamukuba essasi tekijja kukusanyusa kati ebyo byonna byetulina okutegeera kantuga nti ebintu bikwata bubi tubitereeze tuba tubikwata bubi tukomewo eri Katonda ffenna kuba ffenna Katonda atwagala tali atanna bw'atayagala bali mu gavumenti abakulembera abaagala ne be bakulembera bonna abaagala naye ensobi ezitutwanaganya ezo singa tunaatula ne tudda eri Katonda ne tuwuliriza ne tutereeza kwe kwetika ekikoligo kino tukitereeza tutya bwe buvunaanyizibwa kino kitereeza tutya awo Katonda ajja tutulabanga bannayuganda abalungi kuba ffenna tanna bw'atayagala n'abali mu gavumenti abakulembera abaagala ne be bakulembera ffenna abantu abaagala naye ffe sitaani omulabe yatukozesa okutabukatabuka ate nga kigenda tuviiramu emitawaana mingi n'ebizibu bingi ffe abalokoseeko tulabe Katonda bw'atunyigiriza okutereeza buli kintu kye twayonoona kyabaga buli kimu kyakutereeza kyenva mbabuulirira nze mbuulirira bubuulirizi kuba abantu abamu tebaawula kubuulirira na kuvuma naye tuba tubuulirira n'okuzimba ngenze mu kitabo engeri Katonda yatugamba kati okutereeza kyenjagala okwogerako okulongoosa tugenda kukola tutya tugenda kukozesa ki okulongoosa ensonga zino ezaayonoonebwa kubanga ezimu ziri mu mwoyo zitunyigiriza zimu tusobola okutula netutereeza n'ezimu za bikolimo biri mu mwoyo nga beetagawo enkola y'omwoyo ebijjawo ngenze mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula 22 ega nandaga omuggo gw'amazzi ogw'obulamu ogumasamasa ng'endabirwamu nga guva mu ntebe ya Katonda n'omwana gw'endiga wakati w'oluguudo lwa kyeru n'eruyi w'omugga omuti ogw'obulamu ogubala ebibala 12 oguleeta ekibala kyagwo buli mwezi n'amalagala g'omuti gaakuwonya mawanga. Bayibuli eyigiriza mu kitabo ky'okubikkula ekisemberayo ddala baatuwa obunnabbi bw'omulembe ogusembayo buli mu kitabo kino nti alaba omuggo oguva mu ntebe ya Katonda omwana gw'endiga kitegeeza Kristo ng'akyatudde ne kitaawe yali alina okuleeta okubikkula omugga ky'ekigambo kya Katonda ekituwonya ennyonta kyamubikkulira mulembe guno ogusembayo. Kati kigambo kino kyatubikkulira ekituyigiriza abantu gwe muggo ogw'obulamu ekireeta obulamu okutabaganya abantu balave mu kusoowagana n'okutereeza ebikyami n'okutegeera nti tulina ensobi. Kaakati n'agamba nti wakati mu luguudo lwa kyeruyi n'eruyi w'omugga
agambye oluguudo gategeeza mazima, erunene ly'omugga agambye eriyo emiti gy'obulamu. naye bwe beekomekereza muzungu ekiyita muti gumu. Emiti gino gitegeeza ki? Nti amazima gali wakati wa kanisa, ye kanisa yeffe. Mukama mulungi yeebazibwe. Ekanisa ekiki yeffe. Kati amazima gano agali wakati w'ekkanisa ya Kristo, nga Kristo ali mu mazima gano, kyebula beekomekeza n'omuti gumu nti Kristo nga atudde mu kanisa ye muffe femiti ate yegwe muti guli ogumu nga atugase wamu omubiri gumu, akomyewo okutuula muffe okubulira enjiri ey'oluvannyuma ewonya, kuba Kristo awonya naye awonyiza muffe abategedde ekigambo ffe tubuulira abantu. Gwe muti gw'obulamu ye Kristo, kuba Kristo yaleeta obulamu. Teri musumba ajja kugamba nti yaleeta obulamu bw'awakanya ekigambo kino tumuti gwakuwonya amawanga, nga ye ayimirirawo nga tumulaba awonya amawanga. Tubadde tubabulira abasumba nga bamya olusiku bavumirira enjiri eno. Kaakati gwavumirira enjiri eno gwe ogenda okuwa abantu obulamu. Omuti guno gutegeeza Kristo ogw'obulamu, kuba yawa obulamu. Gwe gwali mu ndagaano enkadde, gwali gwa mubiri, gwe gwali guwa obulamu. Singa abantu baali batambudde bulungi, tebaali obulamu bwabwe bwali badde busigadde bulungi. Naye olw'okuba baayonoona ne wabaawo okukyama. Mukama mulungi yeebazibwe. Omuti gw'obuki ogw'obulamu. Kati olaba nti lwaki Katonda agamba nti guno muti gwabwe gwa bulamu? Bayibuli kyegamba nze Alpha nze Omega. Omuti guno nja kuteekateeka okubanga nguyigiriza ddala buki bulungi nnyo, ogugaziya bulungi. Agambye gubala ebibala 12. Ebibala bino 12 bitegeeza nnono 12. Si muti nti guli mu Isirayiri, si muti nti guli mu Amerika, si muti nti guli mu Uganda abantu gye bajja okugunoonyeza. Omuti gutegeeza Kristo, nga Kristo bwe yali eryato eryalokola abantu, ng'amazzi ga Yokaana ge baabatizibwangamu nga Yesu tannakola, agajjangako abantu ebibiina bogenda basanga mu ggulu abafiira mu budde obwo. Amazzi gano gaali gategeeza Kristo. Endiga yali etegeeza Kristo. Essanduka ey'endagaano yali etegeeza Kristo mwe mwali amaanyi agalokola abantu. Buli mulembe Katonda akyusakyusa enkola, naye Katonda asigala y'omu. Kuba essanduka gwali muti, mwalimu mayinja na maanu, naye ate bakugambe nti yali Kristo. Mukama mulungi yeebazibwe. Kitegeeza nti yali Kristo kubanga yalinamu amaanyi. Omugo gwa Musa gwali Kristo, olwazi lwali Kristo. Kristo ye yabeerawo dda mirembe na mirembe, abantu bamumanyiddeko wano nga ze mu mubiri. Kati aleese enkola ey'omulembe Ogusembayo bagiyita muti gwa bulamu ogw'okuwonya amawanga mu kitabo ekisembayo. Nga boolaba amasannyalaze baagatuuma yaka, boogenda bakugamba njagala yaka. Tokyalina bw'okikyusa ne bw'oyagala. Kati buli enjiri ng'egambye nti muti gwa bulamu gutegeeza Kristo, togiwakanya owooluganda bwenenye musumba gwabadde awakana. Mu Kristo gugo badde babuzaabuza bwenenya. Ebyo mu Uganda bibadde ntwagala kutereeza butereeza tulina kutusalira musango kuba badde tomanyi. Kati ofuna okumanya okuva ku oyo Mukama gwadde ekiso okumanya. Kumanya tekugwayo, tulina kukakkana bukakanyi. Omuti guno ogwa bulamu guliko ebibala 12. Ebibala bino zennono 12 zenja okuba nga njigiriza bwe zigenda okuwonya ensi, bwe zigenda okulongoosa buli kikolimo, bwe zigenda okulongoosa buli mbeera, kubanga kitegeeza Kristo, kigambo kya Katonda. So si kigambo ky'ogwa omuntu oba si kyange. Mukama mulungi yeebazibwe. Kati nga sinagutuukako mu maaso gwe nja okuddako ne kankulage kaawalala ebigambo ebigwogerako. Ti nendaba eggulu, nendaba mu Ssuula 22 egamba bweti, nendaba eggulu erijja n'ensi empya, kubanga eggulu ery'olubeerera ligenze n'ennyanja nga tekyaliwo. Nendaba ekibuga Yerusaalemi ekitukuvu nga kiriko okuva mu ggulu, nga kitegekeddwa ng'omugole ayinjeddwa bba. Ensi empya n'eggulu epya ebiriwo ng'ennyanja tekyaliwo. Ennyanja etegeeza bizibu bigenda kuvawo olw'enkola eno. Ensi empya be bantu abagenda okusigala mu nsi nga bagonze, n'eggulu ye kkanisa ya Kristo egenda okusigalawo, n'ekibuga ekijja ye kkanisa y'omulembe omujja Ogusembayo. Kati egenda kulongosebwa ng'omugole okuyita mu nkola eno gye njja okuba nga njigiriza lwe nnaakomawo. Enkola eno mugyetegekere nnyo, tegeezaako munno. Tugenda kuyiga engeri enkola egenda okulongoosa ffe abali mu Sabatanalokoka n'abaalokoka bonna kuba ekkanisa yagwa. Tufune engeri gye tulongoosa buli kimu n'okutereeza buli kimu. Tudde mu maaso ga Katonda, tubeere nga tusaanira mu maaso ga Katonda. Era bw'oba otuuka ku Nnyolo 12 mu Ssuula 21 kubikulega nti ekibuga kino Yerusaalemi ye kkanisa bwagitegedde nga kirina bbugwe omuwanvu nga kirina emiryango 12, ku miryango ne kubako bamalayika 12, n'amannya agawandiikiddwako ag'ebika 12 abaana ba Isirayiri. Nnyolo 14 ne bbugwe w'ekibuga yalina emisingi 12, n'amannya 12 ag'abatume 12 omwana gw'endiga, ngenze ne ku 21, n'emiryango 12 nga kuliko luulo 12, buli yangu gwali gwa luulo emu n'oluguudo lw'ekibuga zaabu nnungi ndabulamu ettanga lijja. Bwe bagamba ekibuga kino Yerusaalemi nga kirina emiryango 12 n'emisingi 12,
n'amayinja ag'omuwendo 12 n'oluguudo lwa zaabu kitegeeza ki nti oluguudo lutegeeza amazima ag'omulembe guno oguvuddeyo gagenda bw'ogafunako oba ofunye ekyobugagga ye zaabu. Ate emiryango gino 12 ne lulwe 12 ez'omuwendo amayinja 12 ag'omuwendo n'emisingi 12 kitegeeza butegeeza nono 12. Tebategeeza nti wajja kuzimbawo ekizimbe nga kirina emiryango 12 oba ekibuga. Bali bategeze nono 12 ze zigenda tuzimba kuba kanisa kusagane ngenda kuzimba kanisa yange atuzimba buzimbi fe kibuga kye fe kanisa ye fe lusozi lwe kati agenda tuzimbisa nezo nono 12 ge mayinja 12 agalulu. Bw'osoma Isaya 5 omusomi wa Bayibuli egamba nti gw'abonyaabonyezebwa asukundibwa tosanyusibwa ngenda kuzimba n'amayinja ag'omuwendo. Nagwe buli kigambo kiri mu ndagaano empya ne mu ndagaano enkadde gye kiri. Abayisirayiri bali tebabazimbisa mayinja nti gebaleta ne babazimba. N'agamba nti kati bwe kuzimba n'amayinja yago bali bategeeza nnono zo zengenda okubasomesa ze baakozesanga okuzimbibwa ne baloko babeera mu kitiibwa entiisa n'etabasemberera n'okujoogebwa. Bw'ajogebwa mpuliriza beera nga weteekateeka lw'ennadda okuyigiriza obeere ng'owuliriza bulungi enkola eno egenda okutuwonya ffenna, egenda okutukomeyawo eri Katonda, egenda okutuleetera okusaasirwa n'okuwonyezebwa. Togaana bugaanyi, tossaamu malala. Ffenna tubadde n'amalala ne tugenze tukkakkana nga tulaba embeera tususse ne tutegeera nti Mukama alina ensonga naffe. Kati abooluganda bonna mbakubiriza bale nga mweteekateeka okubanga muwuliriza enjiri eno egenda kutuyamba ffenna abalokole n'abatali balokole, kuba abatali balokole Katonda bayite ensi, abalokole bayite eggulu. Tuddemu ffenna tulongoosebwe, tuddemu ffenna tutereere, kyayita okutereeza ensi okulongoosa ensi. Ezo nja kubanga lwenkomawo tandika okuyigiriza ku nkola eno gyayise eddagala egenda okuwonya ensi, gyayise emiryango egitugulyawo, gyayise emisingi kwe tuzimbira, gayise amayinja ag'omuwendo 12 zitegeeza butegeeza nono 12 si mayinja si misingi so si miryango nono bunono principles mu luzungu 12 zengenda okutudda nazo nga nsomesa ab'emikwano nga maliriza. Saba Mukama omulungi abampeera omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu tujjayo kuddayo okulabagana Mukama abankuumire.